tulite ku answer lyetya wenjagala anti awo wonna buli anatempaling ate gwe abantu kugambe bali mabusu kati ate eriyo basatu basulirire saawa yonna bali kukali mukayita mutya abasiraamu akalaadi bateekako buli ddakiika buli ne bwokonkona kati tolabanga enzigi za remote naye namala awulira nti eriyo akonkona asindika mukozi genda olaba ani oyo tabanga alina baji eriko nti office of the CID amawulire gasookera wano ne galyoka Mawanda wa PLU saawa yonna anti gwe nkubuulira saawa yonna sente zetwogerako ziri billion 17.6 zaali za cooperative twazogerako wano sazogerako wano nengamba nti abaka ba parliament 3 mwaba nowaffe mwali nembagamba mwabata mukyawanga ffe twasirikira ebintu bingi kubanga ye yakunumba ne biliyoni 14 naye gwomanyi biliyoni 14 nga wali eri ku Masaka cooperative biki tekuliko wadde mukono gwa langi sente bazigabana bugabanyi nti yatuteko biliyoni 7 bali abalala gundi office ya speaker yette biliyoni 7 ku bwavu bw'abantu ne batwala mu parliament ne bagibbako 176 billion nga naye bali mu kwebaza loopuwo nti akoze emirimu kitagambika ku parliament gye babyeko biliyoni 176 nga bazegabanyiza mu parliament baziyisa ne bazegabanya kyekugambye nti obubbi obwa mafia kyetwabagamba nti toyinza kubanga oyagaliza eggwanga lino mutage ng'abantu bonna bali mu bukulembeze bwa Uganda temuyinza kubanga mwagala eggwanga lino newankubadde mwabalibbo obukulembeze mwanyaga bunyage ne muli servinga such type of people ogambye Mawanda kagwamu esawa yonna ogambye basatu ate omulala owaffe ani owaffe kyokka gwe abafe abali ku tebuuke yani nani Mpuga zinya gw'olyogedde ate kiki ali ku tebuuke mbuuza bubuuza kale gwe tuli munamwatulira owammwe yaani aliko owaffe otya okwatula nawe kati bamanyi ansa kweziri kati owayangani baino nk'obaagaine gwe owaffe omutegete kwali biliyoni kugambye 14 yeze yafuna ne miliyoni 7 yatwala biliyoni 7 ne miliyoni ne sente ate nze kye nagamba wano nti bo basalawo babbe bagaggawale babbe bakoleki bagagawale babere bulungi mbo jajja bwalivaawo baliddanga bagagambu bafuge ebya struggle tebabirimu kabagiriemu bakobakobane ne bali but this is plundering taxpayers money nkugambye bwogenda ku parliament ababaka ba parliament abeno parliament bebasinza okuba abaavu eno parliament these members of parliament kuno ku palu babeerako era basharinga mwe musinze okubeera abaavu mu parliament zonna kubanga nze ate ebbanga lyonna mbadde mbeera wali ku station house kinyana mpini nze sibeerangako bigere 10 okuva wali power buli dakiika amatu gabaawo wali kyova olaba nzija nembaloberako nembagamba nti wawano wuno atwala zino kubanga tuba tumanyi. If you want to understand power and investigate power, do not be far away from power. Kade mukali tobeera wala na kintu. Kubanga ate manya nti ebirimu. The president yangamba nti obeganga nnyo. Era mwezo topic ya jinsomesa ngamba obeganga nnyo. Naga ne mundu obegangamu. Nawe otuuka ne weebega nti yeggwe. Tubega. Era ndaseke naliwo nenseka ngamba baga nti tulina intelligence. There is no leader who would have taken such a decision nga talina empirical evidence. Era yakayana yandyebuziza nti naye omusajja ono asinzidde ku ki. Era bwe yaseka n'abaka parliament yaga nti bino bye muwulira bye bitono. Nalumansi twogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi
ebigambo byogeddwa kitegeeza waliwo ensonga ezajja zoogerebwako paka wetwaga nti biweddeyo. Yes. Wampaddeko babiri Mawanda owammwe Ebuloomu wangambye basatu. owokusatu Mutembule ye bamwina Sise Namujju bamwina bwe bafunye Sise Namujju kigatto wange owawali wali otegeddewo tomanyi wali eri enakasero wansi wali ewa gundi speaker wa gulukosi yalumike bulumuke leeta gulukosi simwazikuba tewali akwata kubanga nagamba Kayongo nze nalaba kale kayihura nendoza alina immune talina ng'ate akyali speaker nga okumwagana n'ebyo ebiviiri bya speaker muntebe ni bamutola mutole bati paka kibuli mulimu eddakiika iwe tewaliwo graffiti nti abazungu balimba bayise etteeka ly'amafuta ne bagenda ne babbirako ssente ne bakomawo nga parliament opposition emaze okukola walkout baagala okukola supplementary ya butabalika oba bwali 7 tewaliwo bagenda kubuyikiza kigenda mu record nti bawalkinga out ne bakeera ku makya ono n'ateekawo olukiiko ne Wangadya najja neyefuula nga byayogera tebitegerekeka ono n'akwata ababaka baffe n'abazaayo mu parliament ne bagabana ssente omuwudu nina kyenjagala okubuuza Waiswa. Tulaba President Yoweri Kaguta Museveni ajjeyo simweno program. We don't knight criminals in our program. Kalu kaffe kimanyi bulungi nnyo nti kabbibwa ebyo mwite jeno si kibi kubanga kati mbasiwulidde omanyi bwogenda mu kooti nga toyambadde suuti omulamuzi agamba you are naked kakati you are not talking you are killing the program n'abawuliriza bali bonna kuno kweno program tekuba muntu atayagala Jeno Museveni aveeko tekuliko muntu yenna era ffe wano tuzimba kapasite y'abantu kunyiga bantu kusunguwala nakubamanyisa nti ensi bagibba mugolokoke twetaase. So oyo Jeno gwe tuliko okujja kutoyinza munayi Jeno abazungu bagano muwa kino ate gwe kimuwe ye mwennyini yatulimba nti aleeta abavubi ng'aleeta babbi noba neno parliament nga omubbi asooka ye speaker atula mu lukiiko n'ateekateeka nti kati bino biyite zino sente zange. Ekizimbe kya parliament nakubuuza nti bazimba kyekyo kikye bazimba ku parliament. Kadaga yavaawo nga bagenda kumaliriza ono bwe yajja n'ayimiriza buli kimu atotte buli kimu nagamba procurement nti emmotoka azeegulira mwennyini n'azeetuumira omuwendo n'azeeterako number plate. Muntu wawange oli ku level ya speaker n'ogula emmotoka n'ogiteekako amannya agoba okyakakasa ki? Bano okukwatibwa ne bagalirwa ababaka abamu abakwatiddwa ne bagalirwa kyongera okulaga nti gavumenti nayo erumye ogwengulu. Terina gwangulu gwerumye gwa wansi terinawo gwangulu gwerumye nga tonakwata oli omukulu nanti olwo batandise ebiri ku fayiro bye bayina ku Anita Amongo bimala bino byonna superintendent waabyo kuba bano bonna Mutembule yali wa Democratic Party ampuliriza yakajoininga NRM tanaweza na myaka emeka tanaweza na myaka 4 mu NRM onfuna bulungi aliho yakajja mu parliament tanaweza na kisanja kimu na kitundu aliho yakajja mu parliament kubanga bajjayo FDC ndowooza aliho yakajja mu parliament aliho gwe bakutte yakajja mu parliament abadde akozesa abantu bano ng'abakozesa nga bakonduti ng'ebiwandiiko ebyafuluma ng'oli Rani Ismaili gwe wawulidde nti ye bamusanze ku booda yabadde agenda sinakakasa oba sente bamusanze nazo oba nedda n'eriyo gwe basanze ku booda yadde amalamu omusubi
bonna bakola ate kugambye nti ye mwenyini ali ku glucose kati babuuza bika baletewa bbulu baletewa pinki kubanga sente z'omuwi w'omusolo muganda wange n'ogenda mu ddwaliro e Mulago bayisiza budget e Mulago ICU unit balemeddwe okufuna biliyoni 2.5 intensive care unit ampuliriza kyekifo mu ddwaliro lye bakutwalamu oyo ali kutaasibe otaasulewo wa stabilizingira bwe bamuteeka ng'obako oxygeni ne bamumonitalinga paka bwatuuka mu kufuna obujjanjabi obutuufu nadde engulu n'abeera omuntu kyetaaga obuwumbi 2.5 mu paalamenti ya Uganda nga Mathias Mpuga ye komishona eyeremezaayo balemeddwe okuzisanga naye ye baanoonya ng'omuntu miliyoni 5 n'azifuna mu mwezi gumu ezimwebaza obutafuna buwumbi 2.5 mu myaka 5 emergency unit ye Mulago emaze emyaka 5 ng'emisinga 5 billion okujja updating era waliwo bagenda babudamizibwawo obudamizi n'abasawo basaasire talina wajjanjabira talina giraavu awulidde nti gwe omukulembeze Mathias Mpuga wewadde miliyoni 5 byetwogerako bya ddala intensive care unit ye Mulago paalamenti ya Uganda yafeirinze okufuna ne regime ya General Yoweri Kaguta Museveni bafeirinze okufuna biliyoni 2.5 okulaba nti abannayuganda tebafa e Mulago obuwumbi 2.5 naye abantu bana batuula Mathias Mpuga Sirwanyi Solomon Achani ne omulala we Maserengeta batuula ne begabanya akawumbi kamu ne miliyoni 7 bw'oba onoonya obuwumbi 2.5 n'ofuna akawumbi kamu ne miliyoni 7 ampuliriza oba osigadde onoonya miliyoni 8 oba otambudde ebitundutundu kumpi 3/4 byoba wetaaga tutegeraganye bano bazifuna ng'abantu Mpuga n'aziteeka mu kooti n'agenda eka ne miliyoni 5 mu bumenyi bw'amateeka olwali bagamba nti bakomishona on top of omusaala gwe bafuna nga bakomishona miliyoni 5 ate bamala ne beeyongezayo miliyoni 3 kakati ze nsonga abannansi ze basazeewo paalamenti kubanga bwe twazoogerako bwe twajja wano okuzoogerako abasinga bagambanga nti bawayiswa basiga obukyayi ensonga bagikutte bubi ekibiina bakyonoonye naye you cannot give what you don't have. Ensonga etukozesa ebintu bino byonna kwe kutondawo enjawulo bweba yalemwa okutandika emyaka 4 egiyise ketandike ku mulembe Omwagulanyi tetandika nga amaze kutuuka mu madalaka ketandike nga alina obwesige Bannayuganda ketandike nga alina obwesige muki Bannayuganda kubanga bw'ogitandika nga ogitandise n'okuba nti ali mu bukulembeze kitegeeza ogenda kuba n'olugendo luwanvu kyenagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi alina obuzito bw'amaanyi ekisooka okulwana okugjako gavumenti eriko naye ate n'okuteekateeka okuddukanya gavumenti egenda okuddako ku musingi ogutabeerangawo kati omusingi ogwo gw'alina okusima kati kubanga bino ebyokugwa kweno byawedde bino eri ku ttaka kwa chini teyinza na kubuuza muntu mulala ye neri kutaka nina kesi nategeera Waiswa bwe babanga bano abateberezebwa okuba abakenuzi abamu tebateberezebwa abakenuzi abamu kubo bakwatiddwa ate ngo buli awo enteekateeka z'okubakwatwa General Museveni y'omu ku balagidde banoonyereze ku nsonga ezo kati awo njagala okubuuliza kati bo babadde bakolera ani biwanvu
sooka osooke General Museveni y'omugamba resigninge kubanga wabanga ye head of intelligence nga ffe twajja kunaamwatulira ne tubyogera ye nga jjolo yabitegedde olukitegeeza alina ekizibu mu system era talina system kadde mwako nkafune bulungi bwe tuba ffe kunaamwatulira bannayuganda twamusookayo nga kimutwalidde kumpi ebbanga lino lyonna okutegeera kati kitegeeza nti talina system bambega tebakola era oli aba yagenda mu kooti y'abantu aba asinga aba yagenda mu kooti y'abantu abakola ki aba asinga kuba batayinza kubeera nga trustinga system etayinza kudelivaring eri ya nnanyini waayo eyagibathinga 40 years ago tugende maaso bakolera ani ngambye president Museveni yali resigning omanyi General Museveni tasemba nakyo abatega atega asula ekisente asula ekisente okitegedde kakati bano yabasulira ekisente kakati bonna teyetabeetaaga era bwolaba be bakutte aliho oli yave Soroti Mutembule of course ono abadde akozesa Eastern Dock okugezaako okulaba nti akola loot ey'amaanyi LOOT okuba nti ndi specific loot nti akola loot ey'amaanyi ku nsawo ya Uganda kati najjako yeekobana n'abagezi najja yeekobana n'abantu abamu abeeyita abagezi bonna yeekobana nabo okulaba nti bayimirizaawo obuyaaye n'obulyako buli ku parliament nakugamba nti corruption eri kweno parliament eya unprecedented luli corruption eyaliwo ey'amaanyi ku parliament ku mulembe gw'abakadaaga ate eyo yali ndala nti ababaka ba parliament bakozesanga committees zino okuba nti basuffocatinga institutions in terms of accountability n'ebirala era nga babajjako sente nyingi nnyo naye oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu abadde ku Kosasa abadde takola bintu ebyo Joel Ssenyonyi era Kosasa ebadde etambula kati simanyi tujja kwongera okuba mu tooki nga ne ginebiri ekitundu giweddeko naye wabaddewo obukulembeze obutakyalinga buli obubaddewo oba tutegereka bulungi nnyo sikufunye bulungi nti obukiiko buno bwali bwafuuka exchange nga bwa ddiiru oli abeera mu gavumenti n'atwala ebiliyoni nyingi naye n'aterekayo emu ey'okuwa obukiiko bwa palamenti balike munyiga kati ezo ze zaatambulanga kati obuzibu obuliwo ate kano akabondo ka Anita Amongo ko katuula ne katunula ziri eziri mu bajeti ne kateekateeka kyova olaba bajja bakugamba twaziyisa bagamba twakola ki baziyisa ne kateekateeka obulyake nkugambye eno skando gwayagala eno skando esinga eyajjamwa kyandijjamwa ate nga kyandijjamwa y'omu ku ba first high profile persons abali indicted ku high crime high white collar fraud kubanga buno obulyake obulala babita white collar bakozesa ekkalaamu n'olukujjukujju okunyagulula ensi era ne bakulaga nti oli ajanaga akiri muki mu mateeka kubanga ogamba otya nti abantu abagenda oteeseza bannansi babateesereza kubanga kyenaga nti obubbi bweba batwala bw'aba yenyigira mu kuba n'amabaati gwe sipiika bw'aba yatwala amabaati kikyatayinza kubaamu bwe bagamba ekyanta ekyapa kya palamenti tekikyaliwo oyinza okuwakana ne balinnya ennyonyi ne bagenda basinkana ba Invest Kenya ne bajja ne bayisa etteeka erikwata ku ggwanga nga interest zaabwe si za ggwanga kubanga owulira Anita Amongo ng'ayogera buli kiseera foreign interest foreigners my ticket zinibukeddeya n'ogamba nti oba bali mu kumazima naye n'agenda e Kenya n'asindika ba emissaries ne bagenda e Kenya ne banegotiating esente ne bavaayo ne sente ne bakomawo ne bayisa etteeka nga terife balinga munnansi n'etteeka ly'ebisiyaga nalyo baalireeta kuba baali balinegotiatinzeemu ddiiru era eranda ne abamu bagendayo. It is part of the indictment of her being sanctioned nga bagala 400 million pounds. Can you imagine? Naye ku bubbi bwe baga nti eggwanga lyammwe bakutte 176 billion. Munnayuganda byenjogerako siri mu firimu
nti Anita Amongo yakulembedde okutwala ku ssente z'Abannayuganda ebbiliyoni 176 nti bazireeta mu mmwe okulisa statinga cooperative. Cooperative zezo zibayamba mwe Bannayuganda okulaba nti bw'oba obadde olima kasooli oyo abeere nga amanyiddwa, baali babaletedde compensation mwabafiirwa ebintu byammwe mwezo cooperatives n'okuddamu okuzirisa statinga bano sente bazegabanya. Kino kisingadde B8 scandal. Waliwo akantu akalala akambuzabuza Waiswa Kanene. Ebbiliyoni. Yes. Ebbiliyoni 176. Awo wenyini wendaga. Bana bakwatiddwa abatali ba commissioner. Yes. Bo bakwatiddwa. Bo sente ba commissioners be bazibawa. Akati abo Anita Amongo yabayisizaamu sente yeze yatikula. Pitirivu. Oli Waiswa. Nkubuulira mutembule bamuzaamu ndoza biliyoni 3. Ezigenda kwa kaunti. Naga balina bagenza okukola balina enkiiko ze bagenda okutuuza. Bino byena kuleetera wano ebyobuyaayi. Yes. Tewali lukiiko lwatuula. Kiri ekiwandiiko kiwawa omutwalibu. Tewaliwo lukiiko n'olwo lwatuula sente nga bazitwala. Kati babadde balwana ne kyebayita accountability running after. Nti balina nti atutte General Museveni amulaze essomero lyonna yalitumye mannya ge. Ennimiro ye Natasha, woodi ye Janet Kataha, eri omukyalo omufiira abantu byonna yagenda awo abaana amannya kuba teri kyati yawawo linnya ddala okuggyako amanya ga president aye teriyo ddwaliro tabanamukyali. Kanzi yotandikirawo. Waliwo abalongo abaali bafaanagana abazaala abalangira n'abambejja abalungi. Abaana baabwe babalabirira bulungi nga basiiga ensusu zaabwe ne Baby Jenny ya Jelly. Baafukanga amagaali gaabwe ng'abantu babegomboolwa ensusu zaabwe ennungi. Amazima gali nti Baby Jenny ya Jelly annyiriza agoba ku butuka okuleetebwa diapers mulungi ne ku nsusu ez'entondo.